amasasi, tiyaggaasi, ebigala by'emmundu, kibooko nga Nalukoola akwatibwa bw'abadde ayolekera ekkomambuga byasokedde mu kulabula. Balamu bw'atyo nga alabula teri kwambala red mu Kawempe North Constituency. Poliisi bw'etyo ennyonnyodde lwaki egobye olukuŋŋaana lwa NUP ebwayiise. Ate era munnange ebibadde ekkomambuga nabyo okukozesa ne Museveni wali ku kisaawe kya Mbogo, bannamwandu Baseggirinya okukozesa munnange n'ebirala ebigenze mu maaso nti wanaabaayo sympathy vote. Tiseggirinya abagezaako okubeera nga beesembereza ba family members bagenda kukifunamu ekintu kino nti balina power oba abantu batunuulidde ebintu birala nnyo. Kale munnange mu buufu obwo bwe tugenda okubeera nga tutambulira, era kansooke nkulamuseeko gwe nampuliriza gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwesese nga bulijjo nange gye ndi. Munnange sooka osubscribinge, onyige notification bell, ate osharinge. Byatandise biti eby'ekawempe tebibadde birungi yadde n'akamu ku sayidi ya NUP newankubadde nga era munnange Mukama Katonda yamanya engeri gy'akwasaganyaamu ebintu era bamaze ne bamalako, kubanga jjukira nti General Museveni naye bw'atyo agenze ekawempe mu rally esembyeyo, kubanga lulwadde olunaku olusembayo mu kukampeyininga eggulo limu nga tetunnaba munnange kuyingira ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokusatu. Twatandise ne Minisita Balamu eyalabudde. Minisita Balamu yalabudde nti teri kwambala red Kawempe North, teri kwambala red Kawempe North ennaku z'omwezi nga 11, teri kwambala red. Kakati munnange General Museveni bw'atyo yabadde asuubirwa okubeera nti nno agenda ekawempe okukampeyiningira Nambi Farida mu by election ezigenda okubeera nga akalulu kasuulibwa olunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 13. Kati Balamu bw'atyo yatadde ekiwandiiko ku mutimbagano ennaku z'omwezi zaabadde nga 10 n'agamba nti attention tomorrow, nti mwenna muwulire bino enkya. General Kaguta Museveni bwe tumanyi obulungi omukulembeze owa resistance agenda kukyalako ekawempe, era munnange bw'atyo n'ategeeza nti okusinziira ku kumanyisibwa okuva eri senior presidential advisor in charge of special operations, red color ewereddwa mu streets zonna ez'ekawempe, era n'agamba nti consider this a warning, nti kino mukitwale ng'okulabula okuli siriasi. Kwabadde kulabula Balamu gwe yasoose okubeera nga ateekayo katuulu munnange tujja tusembera nti yatadde ennaku z'omwezi nga 10, jjukira ennaku z'omwezi nga 11 Museveni agenda kujja. Kati Balamu alabula bw'atyo. Kati poliisi munnange babukeeredde ennaku z'omwezi nga 11 bw'etyo ebadde olina okunnyonnyola lwaki eweze kampeyini ebadde esembayo, kampeyini rally ebadde esembayo eya NUP ebadde etegekeddwa wali ebwayiise. Kakati Bobi Wine akivumiridde mu ngeri ye, naye nga Uganda Police nabo bwe batyo nga beedefendinga lwaki babadde basazeewo okubeera nga bablockinga National Unity Platform planned rally wali ebwayiise, era nga bano bo beekwasa nsonga za security nga
zino zonna zirina akakwate ku kukyala kwa General Museveni okubadde kutegekeddwa ennaku z'omwezi nga 11 era nga kubaddeyo. Kale bano bategeezezza nti bakikoze lwa nsonga eyo, era Bobi Wine ye bw'atyo yanenyezza nnyo ab'obuyinza ng'agamba nti bano bayitiridde okutemera ettaka ku opposition byonna byonna byekola, naddala mu kalulu kano akagenda okubeera nga kakwasaganyizibwa e Kawempe ku lunaku olwokuna, ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 13. Kale munnange poliisi bwetyo yategeezezza Nuupu tebasobola kubeera nga bakwasaganya olukuŋŋaana wali bwayise 1 era nga babagamba nti awo tewasaanidde olw'ensonga nti General Museveni wagenda okubeera nga ayita nga agenda wali ku kisaawe kya Mbogo kati okwensuaringa public safety n'okubeera nga bavoidinga potential disruptions okutaataaganyizibwa okuyinza okubaawo. Bobi Wine bw'atyo nga amaze okubeera ng'avumirira ekikolwa ekyo ekyokuba nti munnange bano bakikola kagenderere okubeera nga bakyankalanya kampeyini za Nuupu mu Kawempe North, era bw'atyo n'asalawo n'alangirira nti kakati rally egenda kubeera nga ekwasaganyizibwa e Komamboga, era n'ategeeza nti wakubadde e Komamboga babadde baziddayo buzzi kubanga yo baali baamalayo bakampeyiningirayo, era n'ategeeza nti kino kyewuunyisiza ddala era okusinziira munnange ku bibaddewo Bobi Wine obubaka bw'atadde ku mutimbagano agambye nti criminal regime has blocked our planned last rally at Bwayise 1, claiming that it is on the route to be used by dictator Museveni, effectively meaning that Nuupu is not allowed to campaign in all parishes of Kawempe North. They have said we can only meet in Komamboga, where our candidate Nalukola already campaigned, in order not to give them the excuse of beating, abducting or killing our people. We are going back to Komamboga grounds. Let's meet there at 2 p.m. Obwo bwe babadde obubaka bwa Bobi Wine oluvannyuma lwa poliisi okubeera nga ebagaanye okubeera nga bakuba rally yabadde esembe wali Kawempe 1, bw'atyo ng'ategeeza nti obutabawa kyekwaso lwaki basse okutulugunya n'okuwamba abantu baffe, katuddeyo e Komamboga newankubadde nga Nalukoola eyo twali twamalayo nga twakampeyiningirayo dda, naye katugende tusinkaneyo ssaawa 8 ez'emisana, era bwe batyo munnange ne boolekera. Naye munnange poliisi yabadde nga oba egamba nti kaakati bwe tubajja wano then tetugenda ate tetugenda kubakkiriza kuba nti batuukayo e Komamboga, kubanga tumaze okubeera nga tubateeka mu ruutu gye tumanyi obulungi, kati already baadde bateze dda emisanvu yaabwe nga poliisi, era njagala okubuulira muganda wange Nalukoola bw'atyo n'okukwatibwa n'akwatibwa nti emmotoka ya poliisi evudde eri n'etomera eya Nalukoola, nga bw'onoogamba nti kawangali ya poliisi evudde eri n'etomera ettaala ly'omu maaso n'eriyiwa, era tiyaggaasi, amasasi, abantu ne babuna emiwabo. Naye nga bw'omanyi munnange nti people power, our power, abantu tebapowa kubanga bo already babeera bamanyi ekyokukola. Kakati munnange ebibaddewo bibadde byewuunyisiza ddala kubanga poliisi bwetyo ebalambise nti amugende Komamboga kubanga Museveni wano agenda kuyitawo mukama waffe ate tunaakola kimwaga tugobya ku mirimu, bubadde muti bwe ne bagondera okusalawo kwa poliisi baga kale katugende Komamboga tuddeyo gye twakubedde olukuŋŋaana. Kakati munnange ebibaddewo katulo bagenda kigambibwa okuba nti kabangali ya poliisi ezze n'ekolaidinga neyeekuuta nga bw'onoga nti neekalabula emmotoka ya Luyimbaazi Nalukoola
mu ngeri ey'akagenderere. Kakati era nga okusinziira ku njege eno ebaddewo nti bano babadde bali ku luguudo Gayaza Road, Kawempe Division, olwo bagenda era nga kigambibwa okuba nti poliisi eno egezezzaako nnyo okulaba nti ebulookinga abawagizi ba NOP obutatuuka Komamboga Nalukoola aleme kuba final rally, kubanga babadde bakitegedde nti bakubeera wano bwayiise nti abaana babadde bagenda kukompeyaringa n'ebiri eri olwo Museveni aswale, kubanga kati already Nabbanja abadde yalemereddwa dda ng'ebintu bigaanyi. Kati kino Museveni alina okujja last day akubewo ekiraga naye nga tekyabadde mu pulaani, kubanga ki ekintu already yabadde yakirabye eddaga wange eyo siina gagendayo. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti ababaddewo abalabyeko n'agaabwe bagamba nti obunkeke bubadde bw'amaanyi, nti poliisi ebadde eseetinze road blocks buli wamu okakasa nti abawagizi ba NOP tebatuuka ku lwa revenue. Kakati abawagizi ne balemerako era nga poliisi ng'eyambibwako bonna nga bwebamanyi n'abajja ati nga beebuzaabuza bwe bati ne batandika okubeera nga bakozesa eryanyi nga bwe balagirwa mukama waabwe Muhoozi, balina bye yabalambika bikuddiramu bitegeere bulungi nnyo. Kakati ne bakuba tiya gaasi amasasi agaddala okubeera nga bagumbulula abantu abadde bagenda ku lwali be bajje wali nga bali mu mirembe. Kati olubagenda ogufuuse omusango, olubagala banoonya amasasi bakuba naye nga General Museveni ye abantu be bawerekere. Kakati munnange poliisi ekimotoka kyayo bwe kijjidde kikabangali era kamera zikikutte bulungi nnyo ne kijja ne kiyikuta ku mmotoka ya Nalukoola era okukakkana nga ebipapajjo bisigadde awo nga biri ku kkubo kakasiza ddala nti akabenje kabaddewo. Poliisi ekimotoka kyayo kizze kikabangali ku sipiidi ey'abaggulu ennyo ne kikuba eya Nalukoola era wano bakikoze nti kabadde ng'oba akabenje oba okukakasa nti ddala mu butuufu kibadde kipulaaningi bwe batyo. Munnange bavuze ne bavaawo naye emmotoka Nalukoola ebadde erina okubeera nga eyimirira, abalabyeko n'agaabwe bwe batyo bwe bannyonnyola. Kakati munnange emmotoka eno bagikubye ennyo ya Nalukoola mu kugitomera era nga n'amadirisa gennyini bagakubye, kitegeeza tekabadde kabenje ate keeri kabangali etomedde, wabula nti lubadde lukwe lwa kuyimiriza Nalukoola eno abajambula ne batandika n'okubeera nga bakuba amadirisa ag'emmotoka, kubanga bw'otunuulira emmotoka okiraba nti ne bode yaayo ekubiddwa katonzaga nti abawagizi ba NOP ate be bagikubye. Kakati munnange tetutegedde emmotoka ya poliisi yo oba nti ekoseddwa kyenkana ki, kubanga yo evuddewo mangu awo kuba tebaagala bujulizi, naye nga okusinziira ku bifaananyi bitulabye bibadde biragira ddala nga emmotoka zino butuufu zeekubidde ddala kubanga wabaddewo ebipapajjo ku kkubaawo. Kakati munnange situation bwetyo eyongedde okubeera ey'obunkenke. Poliisi n'ekwata Nalukoola bafunye akakiisa akamukwata bwe batyo nga baagala okumulemesa okweyongerayo okuba campaign, nga baagala okubeera nga bamulemesa okubeera nga akuba campaign. Kale era n'abawagizi ba NOP abawererako ddala bakwatiddwa era bwe twogerera ne basibwa bafunye ebisago ababifunye era nga munnange amasasi ge bakubye mu bbanga tiya gaasi era nga bino ebimu babyolekeza ddala mu bantu kebe batiya gaasi babukasuka mu bantu. Kale munnange embeera ebadde yabunkenke nnyo era ebintu akugamba biwali badde ogamba nti byewuunyisa ebiteewuunyisa naye nga eryanyi weebuuza obusungu babugjawa. Nalukoola munnange yabadde ayikisa sezinga right ye okukampeininga ate era nga kiri mu mateeka
kakati tebanaba kubeera nga batuwa official statement nga poliisi neera nga bulijjo omusuubira lusooka okujja okubeera ng'ayogera oba abalala bonna aboogerera poliisi bajja kujja batutegeeze tujja kuba tulindiridde. Kati munnange ebyo nga bimaze okubeera nga biggwa era nga bubadde bunkenke bwennyini nti oba ddala Nalukoola anaakampeininga oba taakampeininge. Naye gwe kyoba omanya nti obunkenke bubadde bungi obwaddala era nga Secretary General wa NOP David Lewis Rubongoya akivumiridde nti abajjaati engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kugamba balinga bw'onoogamba nti abakalangala action plan kuba yagaye nti kakati bino byo bibaawo njagala mukimanyiire nti Kibooko Squad kalangala action plan ababbula Mamba nti ba crime preventers bano bonna babaddengawo okukyankalanya era nga babadde bakola violence y'amaanyi nnyo mu kulonda kwonna okubaddewo. Kakati groups ezo era tutera oziraba nga akalulu kanaatera okutuuka era bwe twogerera be bajjaati n'engeri gye bakolamu emirimu era nga Alien Skin bwe yalabula nti mu kalulu kigenda kusukkamu nga agezesa example oba ndowooza yali ategeeza bakama be nti nsobola kugenda n'enkyakalanya enkuuka era n'atuukayo n'akikola. Kakati ebyo muganda wange yuke nabagamba nti twogera kalangala action plan yali ya mukulu Kakoza Mutale ate nga ne Alien Skin yali omu ku basajja bakakoza Mutale era Kenyinyi akyogerako kale nti abantu be batu babakozesa okubeera nga bajja okubeera nga bakola effujjo ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Naye still people power yasigala people power. Kakati gye buvuddeko Muhoozi yayogera ebigambo kwegamba mu kuwagira poliisi kubanga yakakasa n'agamba poliisi nti omusirikale wa poliisi ataakube ba NOP ajja kugobwa mu poliisi. Muhoozi yayogera ebigambo ebyo era nga kino kyongera okukakasa nti mu butuufu yali amaliridde nti mumalirivu mu mutima gwe okubeera nga akola kyonna ekisoboka era bwe bakuba aba NOP okuleka okubeera nga awaana buwaanyi abo abakubye era abulabira ddala nga mulimu gw'amaanyi gwe bakoze n'awaana nti azawaana enfunda eziwerako kubanga bwe muba mwerabidde January nga 6 2025 Muhoozi kennyini ono yalagira okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ono nga amulabanga omuyeekera rebel leader era n'agamba nti ono amulabanga fair game for elimination nti alina kugibwawo bugibwa. Era January nga 16 2025 ono yalagira security agencies okubeera nga bakwata on site oba NOP yenna gwe balaba oba opposition gwe balaba nga ayambadde engoye zifaanagana ez'amagye nti yubuze bayita ez'amagye overlays era n'agamba nti ba security personnel abanaalemererwa okubeera nga ba implementinga ebyo oba orders ze oba okuteekisa ebiragiro bye mu nkola bagenda kumubendegera. Gye buvuddeko wano mu mwezi guno ogwokusatu gwennyini ennaku z'omwezi nga 11 2025 Muhoozi bw'atu yalabudde police officers bonna nti abanalemererwa okubeera nga batekinga action against NOP supporters nti abanalemererwa okubeera nga bakola nga bw'abalagidde okuba nga bakuba abawagizi ba NOP n'okutta nti agenda kubagoba mu police force era bw'atyo n'awaana jjaati okuba nti ekola omulimu gw'amaanyi nnyo operations zaayo azisiima era n'abagamba mwongereemu be aba NOP abo naddala abambala ovula ezo mubakube era ono Muhoozi n'aseetinga buliriza n'agamba nti Julayi nga 7 nti abawagizi ba NOP bonna abavubuka
balina okubeera nga baserendarize nga bawanise nga bayingidde Patriotic League of Uganda PLU. Era nti abatakikole muganda wange nti bwe tunaatuukira Julayi nga 7 ekyo nga temukikoze nti ekyo kigenda kuba munnange kibafuula okuba nti kati abasigadde eri muli banyeekera era mulina kubeera nga mukolwako. Ebyo bye biragiro bya Muhoozi okuviira ddala bayogali kati ne Julayi nga 7 akugambye nti bonna abavubuka abannu balina kubeera nga bali mu PLU nga basaze eddiiro kati nga ba PLU gyabaagala mu PLU. Singa mugezako ne mugaana mugenda kuba mulabwa ng'abayeekera. Mugenda kuba mulabwa ng'abaki ng'abayeekera kubaka kino njagala nkibaddiremu. Abagaana mugenda kuba mulabwa ng'abaki ng'abayeekera. Era ekinaddirira kyonna bagenda kuba bakuba abayeekera. Ate abayeekera balina kukubwa kumaalwawo. Okitegedde nga muganda wange ampuliriza. Kale munnange kampeni za NUP ekoma mbuga gwe oba oli awo weebuuza nti kiki ekibaddewo Nalukoola atuuseeyo kituufu. Nalukoola atuuse ekoma mbuga kubanga babadde tebasobola kubeera nga bamukwata okuleka mpozi nti kati abawagizi ba NUP abamu be bakutte be bakyaliyo mu makomera era atuuseeyo bulungi nnyo bw'atyo n'awaga n'abawagizi bonna ne bawaga mu rally campaign wali ekoma mbuga esembyeyo Kawempe North by election ezigenda okubeerawo ku lunaku olwokuna. Kakati munnange abawagizi bajjidde ddala mu bungi mu bugubi obw'amaanyi kubanga bagezezzaako okulaba nga babayimiriza baleme kubanga batuuka ekoma mbuga kugamba bateekewo ekifaananyi nti n'abantu tebakoze eki tebazze wano ebwayisa babadde bangi ne kati nga basuubira okuba nti bagenda kuba babakola ki babayimiriza. Naye munnange people power yo eba people power era abantu babaguza ne batuuka ekoma mbuga era munnange nga bambadde red wonna red color nga ebunye buli wamu ng'ebiragiro Barambi yabadde ayogerako ebya Muhoozi mbu teri kwambala red. Kawempe North mbu gwe banaasanga nga yambadde red ajja kubabendegera. Muganda wange abantu tebasobodde kubeera nga babiwuliriza. Kati Nalukoola ayogedde era asuubizza okubeera nga aletawo enkyukakyuka okubeera nga embeera z'abantu zikyukira ddala mu kwekulaakulanya mu Kawempe North era fokasi ye essira bw'atyo ayitadde ku kumpeereza esingako service delivery, better service delivery, enguudo ennungi nti agenda kubanga munnange campaign azikuba mu parliamenti ng'azoogerako emirimu naddala eri abavubuka okukusa munnange n'okubeera nga akakasa nti ebyobulamu byongera okubeera nga bitumbulwa. Kakati munnange abantu bwe batyo balagidde ddala solidarity era babaddeyo ekoma mbuga newankubadde nga munnange bibadde bingi nnyo bye bayiseemu bakubiddwa naye ate sayidi eri nayo kiba kya bulyazaamaanya obutagendayo Gen. Museveni gy'abadde. Kati Museveni ayogedde babadde ali ku rally esembyeyo eya NRM bw'atyo munnange Gen. Museveni akubye omulanga eri bannakawempe North okubeera nga bawagira kandidate wa NRM Farida Nambi mu kulonda okugenda okubeera nga kuddibwamu by election era bw'atyo n'abagamba nti obuwanguzi bwe akitegeeza bugenda kuba bwongedde okunyweza obwa Sseruganda wakati w'abantu ba Kawempe North wamu ne gavumenti okusobola okubeera nga bakola ku nsonga zaabwe eza wansi ebintu ebibaluma. Kakati munnange babadde wali Mbogo Muslim Primary School ku kisaawe ekyo era Museveni bw'atyo n'emphasizing n'agamba nti administration ye nti egenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti ekitundu kino kikulaakulana. Tukira tuli mu myaka nakati Museveni agamba nti mulonda mubadde nga temulonda anti kizibu tugezezzaako nnyo okuba nti nno tutuusa obuweereza wano naye mulonda abantu batali ba NRM. Kakati gye balonze aba NRM yo wafaanana watya kyekibuuzo. Kakati bw'ataaga nti yabadde akola mu kitundu ekyo newankubadde nga mubadde mulonda ba representative abatali
ba NRM era nti mu meetings tebabaayo Kawempe teri muntu agikiikirira mu meeting yensonga lwaki ebintu byayo bifaanagana bwe bityo ekyebuzibwa kw'abantu baga nti tebasasula musolo omusolo gwe basasula gulagawa nti balina guteeseza ki government policy yeeri etya kubanga ebyo byonna abantu balina okubeera nga babitunulamu kubanga oluguudo katugeze bwe luba nga luyitaawo Kawempe ne lugenda paka mu Northern Uganda kitegeeza nti awo saidi ye Kawempe tebalina kukolawo kubanga abantu bawo tebakola ki tebalonda Museveni oba MP wa NRM kakati ye bwatu nabagamba nti balina okulonda Nambi okusobola facilitatinga better collaboration with the government balina okubeera nga balonda Nambi basobole okuteekawo olutindo ne government kuba kati ensonga zaabwe tezikwatibwako lwa nsonga eyo era nga babadde nga gyakyogera yonna nti tebikyukamu ate simanyi lwaki ekintu kyakyesibako kwegamba ekyalibadde kiswaza obuswaza kakati munange era namwandu wa Seggirinya abaddeyo nnyo maama wa Naggirinya abaddeyo nnyo naku z'omwezi nga 11 mwezi gw'okusatu 2025 wali ku kisaawe Kyambogo primary abaddeyo nnyo era nga abadde wamu ne Farida Nambi olwono n'akakasa gino Museveni nti Nuupu yatuwudiisa ne kati tulabye omusana naye baatuwudiisa bwatu bwategeezezza nti Nuupu yali yabawudiisa era nyebaza Museveni okubeera nti yawa obujjanjabi eri bbaawe kakati awo omuntu ndowooza bw'ofa abantu bagamba nti ye tukyazzaaki katuwaane buwanyi gavumenti nti okutta kati ate yawa bujjanjabi gavumenti yawa obujjanjabi jukira nti oli yali mubaka wa parliament era parliament nga kigikakatako okubeera nti nno ejjanjaba omubaka kati ne Nuupu yagezaako kinene nnyo era yensonga nakyo kiraba nti Seggirinya bwe yafa essimu yasooka baasooka gikubira Bobi Wine nti ekyo psychological okiraba nti obwongo baga nti omuntu gy'amanyi enkuba gyekola ki gyetonya nabo kye baali bamanyi nti ffe ono tatuvangamu ebbanga lyonna era Seggirinya teyayogerako kigambo kiraga nti nno mulina okuwaana gavumenti mu bulwadde bwe era yakakasa nti era yalaamira Bobi Wine n'okwogera ku kungubaga kw'essaawa wazaalinga 5 ze yalamulamira okwogera n'ebirala bingi nnyo bye yakakasa ku Bobi Wine kati bano bannamwandu baalinga eyo tetumanyi kakwate kike balina ku bintu bya Seggirinya oba ku mbeera za Seggirinya naye NRM yeesibye nnyo ku bannamwandu bano Naggirinya yaganye y'okwogera Katonda yeebale kubanga kibadde kijja muluma nnyo ti ate abantu abatta kitange bankozesa olw'okuba nali mwana muto kati mu mbeera efaanaganako bwetyo nawuliko ne Nabbanja nti yagenze wa mukyala Yasini Kawuma omugenzi ebyo nabyo tujja kuba tubiraba wano naye mu kumaliriza emboozi eno Mukasambidde agambye nti Kawempe North tegenda kubeerayo sympathy vote olwa Seggirinya tebigenda kubaayo ebyo kati NRM byeriko ebyo yeerimba tegenda kubeerayo sympathy vote nti abantu bagenda kuwa akalulu olw'okuba nti muyisibye ku bannamwandu ba Seggirinya muli kuba mutute Naggirinya tebigenda kubaayo ebyo abantu bamanyi kye baagala era ekyokukola bakimanyi tebakyali bakubuzaabuza sigenda kubeera nga nsukkawo wano katukome wano kubanga ebyo bibaddeyo munnange Kawempe North naye campaign already zituuse ku nkomerero katulinze bulinzi lunaku lwakuno kuba nti tusuula akalulu katusuubire nti ate era tewagenda kubeerawo intimidation tewagenda kubeerawo kutiisatiisa naye nga definitely kulina okubeera nga kubaawo kubanga abasajja bagamba nti baalayira mu miitingi zaabwe baalayira era babadde nga bajja batuula mu bufubo n'enamboze yatugamba nti waliwo be yawulira nga tebamanyi nti waali awo nti tulina okukuba tulina okuteekayo fuusi amagye galina okukuba abantu balina okubakuba okakasa nti tebagenda kutuukayo basuulira kalulu abantu batyeyo kati kye bakola baagala nti abantu batyeyo newankubadde bagamba bo mu kwewozaako kwabwe kw'ekiwumbatuutu bagamba nti Nuupu yeesasula abajjaati Nuupu yeesasula poliisi yeesasula okusobola okubeera nga babakuba mbu bafune okusaasirwa bakube babamenye amagulu bafune okusaasirwa babakube babatte naye nga ebyo byonna muganda wange nga bw'obiwulira awo naffe tutunula tulinze naye nga nsuubira okuba nti already abantu awo baayitawo nti kye bayita cheap politics kikoleddwa Museveni kyatayagalira ddala kye yagamba kyatayagala naye baga nti
omweyogereze takusuuza kayanzi konti omutayinza okugoba ku nswa naye ng'ate ye awo atambulira mu cheap politics. Kati byonna tubirabye era tulinze bulinzi. Kugambye nti tugera kuba tutunuulira embeera nga bweri era byonna ebinaabiguddewo kubanga mu makati awo tusobola okubanga ebintu bingi bigenda okuba nga bigwawo tujja kuba tubyogerako wano ku Uganda At Large kubanga amaaso gonna gali Kawempe North Nalukoola munnange ku Ntikko.